Wasuzota omulungi alaba ABS TV program amacha malungi mbantu sewona akanyamero k'ebyemizannyo nze Senior Michael of Uganda nyagala okubanga mbabuuza kumwe namwe na kusinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne mbagamba ati mbagaliza Christmas ennungi awamu n'omwaka omujja gwabeerire ogw'emirembe nnyo naye nga tulina okubanga tujjanga setumulumu tube nga tusabira wanene tugumalireko wanene omwaka ekintu kibenga kiba mu kiyingira na mikisa myerere nnyo okuvya dawa ne kawala ku Revival Church mu byemizannyo tulina bingi nnyo era njagala kubanga ntandikira kwa mu ggwanga lya Afya Uganda mu Sekafa Senior Challenge Cup onakola leo finals zigenda okubanga zibeerawo wakati w'eggwanga ya Uganda nga litonkane Eritrea finals ku sawa 10 wali ku Star Times Stadium Erugogo Uganda banonya ekikopo ekye-15 ekya Sekafa ne Eritrea yegwe mulungi gwayo ko gusoose okubanga tuka ku finals neno so olaba nti waliwo gap nene nnyo wakati wa timu ezebbiri olanonya kya 15 gwe oli ku final esooka Nyenga abadde China abadde banaffe bana ba Kenya bachiwa mu 2017 so kati abadde ba champions ba China so Uganda ina kubangirwa nanyo kubanga kijja kugwanga lya Kenya ebenge kitwala season nenga tujja kusoka ono mpira wakati w'eggwanga elya Tanzania ne Kenya nga balwanira ekifo ekyokusatu mu mpaka zinene za Sekafa Senior Challenge Cup ngo kigenda kubanga kitambula olunaku olwaleero Uganda tulina abazanyi bali ku form nnungi nnyo era basobola okubanga bawera ne Jonathan McKinstry avudde agamba kubanga wangula Sekafa ono nga abatendesa balabo naye basobola kubanga bakikola asiba ntajja kubanga koze kya magero waba wangu ekikopo kineno naye kijja kuba kya magero kubanga timu nayo akajikwata ko n'emyaka gyayinamu ati twali tumaze kasenga tutwala kino ekikopo so nkakase okubanga ajja kubanga akoze ekyamaanyi so tunaba tutete ekikopo kineno kya Sekafa olunaku lwale mugende mbeeyo nga muwagira omupiira guneno Uganda nga tuzanya omupiira nga tuvuddeko awo tuyongera era still mu Sekafa olunaku regular Sekafa abasobodde okubanga balonda president omupiira wali ku Silver Spring Hotel wali ebugolobi babadde akachiko kasodo okubanga katula bekityo basobola okubanga balonda musajja mukulu gwaita akali ya Balesi musajja mu Tanzania ya kulembera omupiira eri mu ggwanga lya Tanzania gwe basobola okubanga balonda katenga president omupiira gundi wa Sekafa yasobola okubanga asikira mu staff agafara omusajja abadde mu Sudani yasobola okubanga adira mu bigere naye kati nga ajja kuba nga asikizibwa obajja kubeera ne vice we ngo bayita Francis Amin ava mu South Sudan kwoteka ne Esayas waita Jiro mwana ava mu Ethiopia so kigenda okubanga kitambula akachika akapya nga kasobola okubanga kalondebwa okubanga katwala impaka zino za Sekafa maaso wano ku lukalo lwa Afrika ate nga tuvudde kawo tugendako eweru eggwanga kyasobola okubanga kitambula emipira gyawadde mingi nnyo mu bannaffe Abafaransa Coupe de France nga yasobola okubanga etambulwa Lyon yasobola okuba timu ya Toulouse goals yabadde nyakwemu ate Amiens ne kuba Rennes 3-2 timu ya Brest ne kuba Bordeaux 2 ku bwerere ate Les Mans yasobola okubanga kuba timu ya PSG goals zadde nyakwemu ate Nantes yasobola okuwa timu ya Strasbourg goal yabaddemu ku bwerere kwoteka Nimes yakubidda Saint Etienne goals ade 2 kwemu ate mu Serie A timu ya Sampdoria yasobola okuwa timu ya Juventus goals ade 2 kwemu Paul Dybala kwoteka Cristiano Ronaldo basobola okubanga batebya timu ya Juventus bekito Juventus yasobola okubanga aze waggulu ku top of the table nenga kyabaddemu ekyenjawulo mogo mpira mana muzigita ga Buffon Guinea Lugi Buffon yasobola okubanga aweza omupiira gwe ogw'olukaga 47 ogwa Serie A yasobola okubanga yenkanya record nosagata Paolo Maldini basajja basinga okubanga basanya emipira emingi mu region aba Italy so omulaba nti atakyatekawo records nyingi nnyo omusajja ogwo bayita Guinea Lugi Buffon mipira lukaga na mu musanvu so sobola okubanga okiraba kyakola ko omupiira naye nga omupiira omulala gwabadde wakati wa Brescia ne timu eno eya Sao Paulo era Sao Paulo yasobola okubanga gwangula 2 ku bwerere ate nga tugezeko mu German Bundesliga kyabadde kijjobe nnyo Bayer Leverkusen yasobola okubanga ekubwa timu ya Hertha Berlin gwe yabaddemu ku bwerere Bayer Leverkusen egenze emipira 5 ewanguddemu emipira giri 2 gyokka amaliri gomu ne bajja kuba emipira giri 2 so that performance yabe sino nnyo bali mu kifo kya 7 naye nga badde basuubira okubanga bajja kubanga bali mu kulwanira ebifo ebyo ebina ebisooka ne sita kisoboka season eno ate mu ngeri emu
timu ya Borussia Mönchengladbach yasobola okubanga wangula Paderborn golo 2 ku bwerere bwekityo Borussia Mönchengladbach neddayo mu kifo kyayo ekyokubiri kati yakana timu ya Leipzig obonera 3-3 Leipzig yekulembedde songa kisobola okubanga kitambula ate Frankfurt yasobola okuwa timu ya FC Cologne goals hadenya ku 2 Frankfurt mipira 5 teina mu wadde win neemu balina mu just draw emo so wala nti tuba performing abulungi nga watandika bulungi season naye kigenza kibo kya mpola mpola bakubako na timu ya Bayern mu ntandikwa ya season naje bigenda mpya bigenza jyongera maaso ekitisodo okubanga kibava mu ngalo so laba nti performance yabe sinungi batimu ya Frankfurt ate Freiburg yasodo okubanga kubwa timu ya Bayern Munich goza ade 3-1 man basajja nga Lewandowski basodo okubanga bate basagina buli babade ko nga batebera timu ya Bayern neso okubanga gina mu kifo ekyokusatu kati ina points 30 abakulemede babasinga points ziri 4 so balaba bageza kubanga bagoba obufu bwa timu ya Leipzig kutekana Mönchengladbach ate mugiriye mu timu ya Wolfsburg yasodo kola amali agemu ne timu ya Schalke 04 mu mpaka eza Germany Bundesliga ngaza sodo okubanga zitambula mu mbere yo ate mu La Liga onako gulo El Clasico yagenze maliri 0-0 mpira tegwa gwabadda gwa Shimpowoze nomba sikulumba wekityo naye nga timu ya Madrid yagezezaako kubanga erumba lumbako abasajja naye nga ndaba nti kyasobola okukosa mu timu ya Madrid yabadde namba 3 Ferland Mendy yatasobola kubanga yabadde muno nnyo defensively ne offensively yabadde akikola bulungi nnyo nti yabadde abulamu ekyo kugenda mu maaso bulungi ne pass ne crossing ye yabadde ebulamu kyovola banti omupiira ogw'oli awo gwawedde maliri ga 0-0 naye nga timu ya Madrid yasobola okubanga wonera mundoza sika yabaddemu eyalawo Messi mu box abo kitompya ne kusobola kubanga gwawedde maliri ga 0-0 kati bakyasibaganya obubonero bonna nga Barcelona yakyakulembedde basinga goal difference mu mpaka ezo eza La Liga nga kyasobola okubanga kitambula nga tugenzako mu Carabao Cup nga kyasobola okubanga kitambula Everton yasobola okubanga ekola amaliri agabire bene Leicester City nene bagenda mu penalty bwekityo timu ya Everton nebanga ajiddwa mu Leicester City ku goal 3-2 mu kakodya ko kusimagana penalty naye nga mu dakiika 9 Madison kutekana John Evans basobola okubanga batebera Leicester City naye Davis nasobola okubanga batebera mu dakiika 7 Tom Davis wa Everton kutekana Elton Bainez n'abagatta mu dakiika 9 mwemu nekusobola okubanga gwa de 2 penalties bwe batano basobola okubanga bavaamu aba Everton mu mpaka ezo ate Oxford United yasobola okuba timu ya Man City goals ade 3-1 abasajja baita yo Cancelo yasobola okubanga atebera Man City kutekana Raheem Sterling yasobola okubako goals badde 2 ate Taylor yasobola okubanga atebera timu ya Oxford United nene basobola okubanga bajiddwamu timu ya Manchester City mungeri ya Manchester United yasobola okuba timu ya Colchester goals ade 3 ku bwerere Rashford Jackson yasobola okubanga yeeteba kutekana Anthony Martial ne basobola okubanga batebera timu ya Manchester United nene yasobola okubanga yitawo kugenda ku semi-finals bwekito luno basobola okubanga bukwatibwa waawo atujja kubanga tulaba Leicester City ngetukana Aston Villa ate Manchester United ejja kubanga tukane Manchester City eyebera Manchester Derby atujja kubanga tulaba ani anasobola okubanga ayitawo bamanira munakumane mukuba gulyeringa gomwakuba gwakalango ne musobola okubanga mujjamu abasajja abo juka Manchester City yasobola okubanga bangula ekikopa kino season ewedde bali agadde okubanga bakyedeza kubanga Premier League ndabanga obuufu abanafe aba Liverpool abalebekanga nga babajukulumiza n'amanyo mu mpaka eza Barclays Premier League so Manchester City yali badde yagala kulwanira ekikopa kyakyo nakyonna ekisigadde kubanga nayo etavira yawo Man U tujja kuba tulaba gunabago gutya mu January ujizo kubanga ziberawo first leg ndakuzo mwezi mukaaga ate second leg ndakuzo mwezi 27 omwezi ogwa January awo kinasobola okubanga kitambula mu mpaka ezo ate nga tugenzeko mu FIFA Club World Cup nga yasobola okubanga atambula olunaku lw'eggulo timu ya Montreal yasobola okubwa timu ya Liverpool goals abadde 2-1 musala gwata Naby Keita kutekana Roberto Firmino basobola okubanga batebera timu ya Liverpool ate fans yasobola okubanga atebera timu eno eya Montreal bwekityo Liverpool yasobola okubanga agenze ku final yayo eya FIFA Club World Cup yasoose ndowooza kuva 2 emeka kyokka bali basemba bakubwa ku final ya 2-5 ndowooza wembasirabidde bulungi we basobola okubanga bakubwa Sao Paulo yasobola okubanga bakuba ne bajjako ekikopo ekyo kati olunaku olwaleero bagenze batuse ku final ne timu ya Flamengo kunaku lw'omukaaga kigenda okubanga kizanyibwa so okubanga tulaba anana asobola okubanga atwala ekikopo ekyo ku ludda olwa side eyo nga tuyongedde okutali ku timu ya Liverpool basobola okubanga bakkiziganya ne timu ya Red Bull Salzburg okuba nga babaguza omuzanyo gwe bayita
atakumi Minamino musajja obo mujjukira Liverpool yerezanya timu ne ya Salzburg yasobola okukanga musajja we gwayita Virgil van Dijk yamukanga kati Liverpool yasobola okubanga emujjayo ebenga emugatta ku timu yaabwe asobola okubanga kitambulira bulungi yabadde ne releasing clause ya bukadde 7 so Liverpool yasobola okubanga ewaayo okubanga emuleeta endagaano ya myaka 4 musajja alina emyaka giri 24 so laba nti Liverpool yongera kubanga egattako nawakubadde nti abadde yazanya mu UEFA Champions League naye UEFA yasobola okubanga ekyusaamu kati ajja kubanga kizibwa okuzanya mpaka eza round of 16 za UEFA Champions League singa bana bagadde okubanga bamuzanyisa bannafeebo bannafeebo ba Liverpool mu ngeri yemu Manchester City egamba nti eyagala kakadde kalambirira timu ya Arsenal kebebawa mu kubanga egula indagaano musagwata Michael Arteta okubanga emotwala babasabye akakadde kali kamu ku Kajasti okubanga batwala omusajja oyo amekao Arteta abenga abatendeka ate musajja gwata Dan Levy munagaga wa timu ya Tottenham Hotspur avudde n'agamba ayeta ina nabuziwo nabona na muntu ayagala kubanga agula musajja gwaita Christian Eriksen nti onoboze ne sente zimala nga dova mu Premier League yajja kubanga mukuguza wabadde amawuli agamba nti oliboli abati kubanga muguza timu yonna eva mu Premier League naye yavudde n'agamba baba bali senze twagala bajja kubanga bamutwala mani badde muogerezeganya nge mwagala so simanyo ba neba evayo nobufu okubanga egula omuzanyo oyo ngo bayita Christian Eriksen olwalero oba azali olunaku lwalero wazali bane banakyo kumukuzanya mpira nga Ibrahim Sekaja sajja mu Uganda omujoka yazanyira ko timu eyo Red Bull Salzburg mu ngeri yemu waliwo Galeka Hero Ryan Babel kwotekane Karim Benzema ne Alexis Sanchez olunaku lwalero bakuza amazalibwa gaabwe oba azalibwa olunaku lwalero nakuza omwezi 19 December kimanye nti wazalibwa n'abasajja banaki kubanga bazanya omupiira mu nsi yonna so olunaku lwalero kyala kubanga nsuka waneno jala kubanga nebaza musajja gwayita Hannington abere mabega wa kamera nga akikwasaganya kugamba mukama wange webale kubanga ekintu kikwasaganya bulungi nnyo Angelo producer wange webale nnyo liganiri kintale mu control room kwetekano mulangira fiki bagamba mwebale mulimu gumukola nnyo kyemukola kirungi nnyo njala kubanga mbasibo yanoze sinya Michael of Uganda atakumira mpera abenga abantu